Bakadama bangambye nyingire mu nyumba. Simanyi oba bagenda kunzita. Munyambe bakadama. Munyambe namba ya mukama wange iyo kubayo. Munyambe mukama wange bangambye nyingire mu nyumba bagenda kunzita. Omukadde sanze banange yafudde dda. Munyambe bakadama. Munyambe banange. Kadamu oyo abadde alabirira omukadde munnange n'afa. Omukadde olwafudde Kadama yatidde ate n'abewaka ne bamugamba yingira mu nnyumba, ndowooza wabaddewoko reaction etali nnungi n'anfuna okutya. Wabula mu butambi bw'akoze asabye ennamba ya boosi we. Kyannaku nnyo nti omwana ono yavudde ku online n'akalaba vidiyo zize kati nga yazipostinze wayisewo essaawa 11 ng'apostinze vidiyo ezo. Naye immediately olabye vidiyo ye ng'asoma ennamba ya boosi, nziruse zambwa n'enteerako boosi we message. Ngenda kuwa akatambi nga mwana muwala ono asoma ennamba ya boosi we. Naye kansooke mukulage boosi we muteereddeko message mu nnamba gy'asomye oba ku nnamba gy'asomye, Mukama ayambye ng'eri ku WhatsApp. Naye ekyembi nti boosi ali offline. Message zino zitaddeko ku ssaawa 2 n'eddakiika 7. Kati wenkoledde vidiyo eno ziri ssaawa 2 n'eddakiika 39 ez'ekiro. Yino ennamba gy'asomye ngenda kuba nga ndikusomera awo. Ngitaddeko message kubanga omwana ono ayaayaanye nga agamba nti munyambe mukubire boosi wange, mumugambe sinze asse omukadde. Munyambe kati nze kyenkusobola okubasobola kukubira boosi direct. Ennamba ngenze ku WhatsApp, boosi nemuteerako message naye tali online. Kyokka n'omwana muwala ndaba nga ku TikTok yakoze vidiyo zino. Vidiyo eyasembyeyo yakayitako essaawa 11 tannaddamu kupostinga. Tetumanyi oba akyali mulamu oba ali mu kkomera akadde kano, naye ng'abalabirira abakadde mukwano. Olabirira mukadde, olabirira mwana, olabirira omuntu aliko obulemu mukwano, weetaaga essaala. Kyonna ekituuka ku muntu oyo wadde si gwakikoze, ne baba balaba ng'akakadde kali ku point esembayo bagenda kugamba gwe okasse. Kasooke tumaleyo obutambi bwa mwana muwala ono, naye nga kyensinga okwetaaga ekinkozeseza vidiyo eno. W'olaba vidiyo eno ng'omuwala ono omumanyi ng'otambulako naye mu kampuni emu, nsabye ojjompeko ku details za kampuni ye. W'oba ng'omanyi abafamire ye, nkusabye jangu ompe information ya famire ye, tulabe tutya bwe tuyinza oba oliawo okumutaasa. Zo weewaawo essaawa zigenze zeyateddeko message eno, naye olw'ekisa kya Katonda ayinza okuba nga akyalina kalumu we bamusiridde nga bwe tunanyonyogera baboosi bano bajja kuba ng'omwana ono bamuleka. So kyensaba amumanyi jangu ompa amannya ge amatuufu, kampani eyamutambuza, kampani newoonompa linnya nja kufuna kontakiti zaabwe. Njagenda ku website zaabwe, teri kampani etalina website nja kuzifuna. Oba ng'omanyi abafamire ye jangu mu kabokisi kange. Kakati kasooke tumaleyo vidiyo zino, naye nga kyenjagala owulirize nnyo ennamba y'essimu gy'asoma. Nze gyempandiise eri bw'eti. Nyinza okuba nkoze era, naye naawe owuliriza nnyo ennamba gy'asoma. Agisomye ali mu kutya nga bw'obimanyi. Agisomye ng'ali mu kutya, so simanyi oba ennamba gy'asomye nga yeeyo. Tevolaba nti asoose n'okuwungamu mu kusooka osoma, asoose n'asoma ennamba nga ya Uganda, oba asomye ye bayitabe naye ngenda kugiteekako message ndabe webanga kweri, then mu kusembayo n'asoma eya boosi. Era nsoose kugamba oba content nga ndaba okusooka osoma ennamba ya boosi nga bw'ogenda obiwulira mu katambi ng'ennamba asoma eya Uganda. Kunze ennamba ng'asoma ya Uganda, naye bambi ate ku nkomerero n'addamu n'asoma ennamba ya boosi. So kyekyo ennamba gy'asomye eri 055 4 Kati nawe njagala owulirize nnyo oba ennamba eno gy'asomye. Typinga we ennamba gy'owulira gy'asomye, agisomye atya, agisomye apakuka olw'okwagala okuba nga ssaawa yonna bayinza okuba bamuggyako essimu oba oliawo.
kale katugende mu butambirwe teweerabira ntubeerawo mukubire mukama wange omugambe sinza se omukadde sinza muse enamba yeri 055 emu emirundi ena nkaaga 3 mumugambe sinza muse ngenza okugira omukadde nga atakyasa ngenza okulaba omukadde takyasa nzizenga sakyasa munyambe omukadde mukubire mukama wange enamba yeri 055 emu emirundi ena nkaaga 3 munyambe nze simanyi oba luno nduwona munyambe mukubire mukama wange bosi wange mumukubire nze amagulu gakutuse dda mumukubire bakadama abaana bange mbalekeddaani nze najja kubakolerera. Okay, kakati bamikwano nsaba video gitambuze. Tambuza video, toba kuwebuuzaako wabula tambuza video. Video etambule etuuke ku kampani y'omwana ono. Video etambule etuuke ku bafamily, video etambule etuuke ku bantu abatambulako n'omwana ono. Mukama wabanga amukumye ng'akyali mulamu tugenda kumulonda, tugenda kumuyamba. Nkwegayiridde. Bw'oba omumanyi teweerabira kujja kumpa information. Munoonyezzaako nze olulabye vidiyo ye ne munoonya nga ndaba yakomye postinga vidiyo eyasembyeyo yeeyo ng'asoma ennamba ya boosi we ng'eyiseeko essaawa 11 naye nzirukiddewo ng'omuntu alina obuvunaanyizibwa ng'omuntu akwatiddwako era ng'omuntu ayamba ku bantu batyeyo n'enkola obuvunaanyizibwa n'empandiika ennamba ya boosi gy'asomye nkulaze message azenteereddeko boosi we naye ng'ali offline oteekako message era ne neeyanjula ng'ekitongole kyenkolera kyenvaamu n'omulimu gwe tukola n'ekindeese mu kabookisi kaabwe. Mukama wayamba message zino ne ziba nga zituuse ku bantu abatuufu. Mukama n'aba atusaasidde. Bw'abanga ennamba takozeemu era nsaba naawe kadaama wenna ennamba gy'owulidde giteekeko message tulabe nga sisita waffe anunulibwa tumanye kikyaliko. Bannange abantu bafa naye obukadde obwo n'abaana buli ekimutuukako bagamba gw'omuse newe kabanga kali ku last moment nga bakimanyi ssaawa yonna kafa kadaama gw'olufiira. Simanyi banaye Mukama atutaasire mubeere bulungi mwiraba.